mpaka mu mukyalo wa Kampala Shamim Malende kwano bategeza kutongole vetting yewe era tugibuse kuba kibadde kitemuzo ate Shamim Malende gwe balonda bannakampala munnamateeka abeera mu kooti n'awuza emisango eminene ate ejamanya ate n'agiwangu agati kibuuzo kikyosobola okubuuza Shamim Malende nga tasobola kukiddamu so ebibuuzo bye tubitidde era tubiseemu bulungi era tukakasa tuli bawanguzi bannakibuga basuubire nti omubaka waabwe Shamim Malende akomawo era muwanguzi bannonda nga bamanyi nti ndi muwanguzi mu 2021 era balina essuubi nti Shamim yasaanidde Malende era yenze mwennyini asaanidde era buli kimu kiyiseemu bulungi ate mbeera muwanguzi bannakampala tubeera bawanguzi anti ekibiina kyaffe kitambulira bwerufu era ekyo kye tukisuubiramu era ekibiina kyaffe kiwuliriza amaloboozi ga bannayuganda ne bannakampala kakati ekibuuzo kyandibadde nti ekibiina bwe kimala okuwuliriza amaloboozi ga bannakampala nga bagamba twagala Shamim Malende nekikola ekirala eseeba egenda kuzzaako gurawundi yo sijja kweyogerera kubanga gurawundi olweddeyogerera gurawundi yo yeyogerera Shamim Malende waffe atubeereddewo Madamu Shamim ruuti eno kiki kyokomyewo nakyo ku ruuti eno kusinziira ku bibaddewo emabega nesaawa kakati biki ebikyagaanyi byoga nti nkomyewo nsooke emalirize okusookera ddala tukyalina okununula Uganda omulimu gwange nga munnamateeka mu revolution eno gw'okununula abasibe tegunnaba kubeera nga olaba nti ndowooza n'okuwamba kweyongedde bweyongezi kakati omujaasi munnamateeka ayambako mu revolution etutwala mu ntebe ennene ate aba tasobola kuwummula kati aba alina kugenda bugenzi mu maaso twongera ku bwongezi n'abalala so ekyo kyekimu bingi ebinyigiriza Kampala naddala banaki tubasaba okulonda abantu ab'ensa nga Shamim Malende abantu ab'ensa nga Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu kubanga buli mutulonda ne mutulonda ne bannaffe nga bansa kituyamba okukola ekituufu naye Shamim Malende bw'akola ekituufu ate munno omulala wali ye n'agaba ekikyamu oba n'akola ekikyamu olwo ate Shamim oba omuyiyeeyo so twagala mubeere nga mutusindika mu bukulembeze ne be mutuweerako bannaffe mubeekakasa nti be mubansaba kigambo kyabwe tebabalyamu binyeebwa ate ekiro emisana nga boogera kirala so ndowooza mu Kampala ne mukulembeze bwa Uganda kyekisinga obukulu omukulembeze atagenda kulyamu okwe Shamim Malende agezeseddwako era ali tested and tried ku nsonga z'okuba nti ensimbu era ku nsonga z'okuba nti talya nguzi ekyo kitegeerekese kakati batuwe bannaffe abafaananaffe tusobole okuweereza obulungi abantu mbajjukiza bujjukiza nti bannakampala balinze okulaba nga eddoboozi lya liviireyo ne mukkaadi kubanga bo bagamba nti Shamim Malende weewo wennyini ekyokubiri tulina obubaka obwa protestive vote nti obukulembeze bwe balonda kati bulina okubanga buli mukulembeze alondeddwa alina contribution gyagenda okuyambako mu kutuukiriza protestive vote mu maaso so ekyo ekyokuba nti abantu tugenda kunoonya akalu tukalonde tukakuume tukabanje ate tukalwanira ensonga nkulu nnyo ekyokusatu kyekyokuba nti bannakampala tebaagala muntu alinnya eno n'eri nze nsuubira nti nga vetting committee kimanyi bulungi nnyo ey'ekibiina kyaffe era bannakampala beetaaga ne babeera nga babakwasa omuntu oyo gwe bakakasa nti talinnyeeko eno n'eri naye ng'asigadde ali ku mulamu omukulu ate nga w'ekitiibwa pulezidenti waffe n'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform g'ate akolera ne bannakampala oba ne bannayuganda okutwaliza ewamu